ziramu okwaniriza ku Kingdom TV ey'Obwakabaka ennaku z'omwezi ziri 19 omwezi gwa kutaano ate omwaka 2016. Olwaleero omukubiriza w'olukiiko olukulu olw'eggwanga sako n'omumyuka we balondeddwa awamu n'okulayizibwa. Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni naye talutumiddwa mwana wabyekwatiddemu. Emboozi eno tugenda kuba tugikutuusako mu bunnambiro oluvannyuma lw'eggulire lyaffe lino. Giweze emyaka 130 bukyanga abajulizi battibwa oluvannyuma lw'okuziimula ebiragiro bya Ssekabaka Mwanga. Leero ekitebe ky'abakatuliki mu ggwanga ekya Uganda Catholic Secretariat nga kyegattiddwako ekitongole ky'ebyobulambuzi bategese okutambula ng'ennaku z'omwezi 22 ku Sunday eno nga bategeka olunaku lw'abajulizi olubeerawo nga buli 3 June buli mwaka. Ebisingawo ku mboozi eno Joan Comfort kabitutuuseeko. Nga wabulambale olunaku lw'abajulizi olubeerawo nga 3 omwezi ogw'omukaaga buli mwaka lutuuke, ekitebe ky'abakatuliki mu Uganda giyite Uganda Catholic Secretariat nga yegattiddwako ekitongole ky'obulambuzi ekya Uganda Tourism Board bategese okutambula nga 22 Sunday eno nga bajjukira abajulizi. Guno gwe mulundi ogw'E131 bukyanga okujaguza kuno kutandikibwawo. Abajulizi bano battibwa nga 31 omwezi ogwa January mu 1885 na 22 omwezi gwe gumu mu 1887 ng'era bali bawerera ddala 55. Bano battibwa oluvannyuma lw'ebiragiro bya Ssekabaka Mwanga ow'okubiri. Okutambula kuno kwa kukkiriza era kugenda kusimbulwa omusumba w'essaza lya Kiyinda Mityana Dr. Joseph Anthony Ziwa ng'ali wamu ne minisita akola ku by'obulambuzi minisita Maria Mutagamba nga basimbula abalamazi okutambula. Tujja kuyimirirako ekyamula awafiira Ponsiano Ngondwe ate tuyimirireko mu bali ku ddembe Owino Market awafiira Atanasi Bazze ku Ketta, Yohana Maria Muzeeyi ne Joseph Mukasa bali ku ddembe. Ate tweyongereyo tumalirize ne Kampala Mukadde awafiira Matiya Mulumba. Wonna we tunayimirira tujja kwegayirira nga tuyita mu bajulizi abo. Okutambula kuno kutegekeddwa kwesigamye ku mulamu ogugamba nti okutambulira mu bukkiriza ng'era kugendereddwa okweteekateekera emikolo emikulu. Ate yo noveena yakutandika nga 25 omwezi guno okutuusa nga 2 omwezi ogujja. Ennaku z'omwezi 25 omwezi guno ogwokutaano tutandika essaala eyitibwa noveena, ekitegeeza essaala eyawamu ng'ekibiina oba ssekinnoomu nga twegayirira Katonda atuyambe nga tugenda okukuza olunaku olukulu oba nga tulina kye tusaba obuyambi bwa Katonda. Noveena eyo ejja kutandika ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi guno ekomekkerezebwe ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omukaaga. Reverend Father Chigundu Lazarus ono nga ye ssentebe w'akakiiko akategeeka olunaku lw'abajulizi omwaka guno ategeezezza nga bwe bali mu kukolaganira wamu ne poliisi okulaba nti emikolo gyonna egy'okujjukira abajulizi gigenda bulungi. Obukadde 450 z'ensimbi ezeetaagisa okutegeka ebikujjuko by'omwaka guno nga bwe twogerera kati bakakuŋŋaanya obukadde obwerera ddala 3. Ku lwa Kingdom TV amalindirire Joan Comfort.